Ono y'omu ku basuubuzi mu katale Nakasero agamba nti emabegako abantu nga tebannaba kwenyigira nnyo mu byakalulu baali bafuna abaguzi abasingako wano, naye mu kaseera kano engeri gye batundamu y'ennyamiza bya kitalo anti n'ebintu ebitandikirwako tebikyagulwa. Ye mu kiseera kino bana bizinesi tetambula. Kwekivudde sijja kikulimba abantu batono ddala. Kati ng'eno Saturday singa tukolera ddala sirias anti ondaba mawulire. Kino kiteeka ku kutya okuli mu bantu nga mu kiseera kino tebaagala kweggyako nsimbi mu nsawo kubanga tebamanyi kigenda kuddirira oluvannyuma lw'akalulu nga 18 omwezi ogwokubiri. Kubyo abantu batono mu kibuga obalabanga abatambula naye abagula batono. Ate ebintu biri mu bbeeyi biyingira bitono. Twayamu ebirime biyingira bitono. Abayindi abaali bagulira ddala mu bungi tebali mu bangi. Abasudani tebalabikira ddala baguzi ba butungulu nnyo. Bizinesi okutwalira awamu tezitambula. Kale nno tali yekka anti n'abasuubuzi abalala be twayogeddeko nabo balina endowooza y'emu. Bagamba nti abantu bangi tebamanyi kigenda kuddirira nabwe kityo balema okugula ebintu mu bungi nga batya okwemalako ensimbi. Nyoti wali ssente tukyalaba abantu batugulako, abasudani bagenda, abayindi bagenda, tuli bubi. Ebintu tebikyatambula. Wiki sikyabitegeera. Oba tebadduse wiki namba nga siri wano. Navaano lwa Sande nkomyewo leero lwa mukaaga. Kati embeera Oluvannyuma tugenzeko mu bitundu by'ekibuga ebirala era nga nabo betwogeddeko nabo nga balina endowooza ez'enjawulo. Abantu bakyatiddemu okukola bizinensi paka tunamala okulonda. Enjawulo eriwo. Akalulu tekanantambulira bulungi. Bakasitoma nfuna batono ddala. Era buli anamuzaako ku byentunda ngamba sente zimubuze, sente tezinnalabika era tetumanyi bwe tugenda kubeerawo mu nnonda y'akalulu. Kuba emirundi egisinga tubadde tulonda akalulu nga tulina ne ku ssente naye ku luno ssente zibulidde ddala. Daniel Lutaya, WBS TV, Amasusule.